Eddakiika zino ziri 19 ezaakayita ku ssaawa emu y'akamwezi kale tonsemwa obisimu katonotono naye tujja kutambula n'embeera nga bweri 89 Emmanuel Sukuuli musajja wa Kabaka Medi Nsereko nze nkubuzaako nateera olwaleero nga 11 Septemba 2025 sinzira okwebaza kuba ndi wadde okuumidde okutuuka ku leediyo y'abeene weebale nnyo weebale ddala akulu weebali kaseera katonotono natunva bintu abyo binaddako nja kusoboka omukyala gender balance Medi salamu alaikum. Waalaikum salaam. Njagala okubuuza ku bantu ba Ssaabasajja bonna abawuliriza naddala abantu mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo ne Busujju kubanga Mityana erimu Ssingo ate ne Busujju era nembebaza emirimu gye bakola. Amanya Baagala Joyce Ntwatwa mbako mukyala Kikia district ey'Emityana. we muli Emityana Anti Mityana ekimu ku Mityana ye Busujju ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busujju ate n'essaza eddala ly'Essingo masaza abiri Ssaabasajja yasiima. Bukanula kuyita n'otojja nedda munnange bambi namwetondera omwana we n'atajja namwetondera obubaka yabulaba namwetondera obubaka n'abufuna hala baaliwo nga bootegedde nga wentegedde nze nali emusi nga ndize gwe naye wakola ki sooka ombuulire nakola atuna butunuzi Bukanula kugambye nti maama wafudde ekitalo nnyo message ngifunya abayi Busingo Butambala mama mukadde waffe mukwano gwaffe Haji Bukanula mukadde wa muzaala message ngifunya Mungu amujuludde ngamba nkugambye nti obikira abawa ab'Emityana babikiri kati abantu b'Emityana bonna obubaka babutuusizzaako Haji Abbas Kalule Bukandula afiiriddwa maama we tugenda kutegeera ebyokuziika naye kitalo nnyo era tusaba Mungu amulamuze kisa kuzika kwancha Bukandulwa wow se muna Mityana abatuwuliriza mbalamusizzaako njala nnyo okusaasira Haji Bukandula manyi bulungi kyekitegeeza maama okuva nnyo kati oyinza okuba nga ova Mityana n'obanga tomumanyi ova Mityana tomanyi Bukandula then toliwo Emityana ono yakajja wano ojuzi wano aba toliwaayo Bukandula Mityana agirinako omugabo posi wabera bayita batya Joyce kakati Medi nyina abantu babiri benjagala okkiriza empiseewo omu bamuyita Muzeeyi Kisiriko Yorani mu Kisiriko yatufaako jjo era mbadde nva mu muziika omusajja oyo ye yasooka okundaga engeri gye bakwata ssente bwe baali basuubula emmwanyi ne jjajja wange nga nze nno ne ssente ku gaali kakati oyo yangambanga nti sooka oziggyemu ozikwateko muzeeyi oyo yakuyigiriza obukodo yanjigiriza kuuma ssente yanjigiriza kuuma ssente ate n'okuzigaba byonna mbikola kakati omulala ente yamusse ono musajja mukulu omulala abadde we Kiboga eyo de yalunda ennume ye ennume eyo nga gyakozesa ate okufunamu amataye yamutomedde n'emuttirawo yamwerabidde nti naye nange kyenakoze bambikidde nga bagisale nawe nogitta nange nengitta kakati abantu abo mu bulamu bwo balina bye bankoledde mu bulamu n'okubeera nti ninga bwe ndi naddala Muzeeyi Kisiriko abadde tumuziise Bulyankuyegaawo ate era John Nathan naye yafa Muzeeyi Nathan Weeruwonvu naye yafa kwegamba abantu bafudde naye Mukama yamanyi ekisingako tweyanze ono bezamjo CBS wasabana banyawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza manyala Mukama Katonda w'ekitiibwa. Septuanze toyanze. Mchalo ngambye lwakisikusa kitibwa kyo. Apeza message mchalo gwani Chief of Staff. Nyavo ngambye ti oyo muntu tomwali ngali. Chief of Staff. Grand Master wa PFF. Freedom for all for freedom. Ntwaliwo. Hello. Just twaliwo. Semuja yangati ze Chief of Staff
Brandmaster PFF halo emulengera amudamu mutya ampuliza yagamba tayagala muyita secretary general yabigala ayagala muyita chief of staff Brandmaster PFF edakikazi zino ziri abemunyiza akata kusaawa emwalomesa muju honorable Joyce Baagala honorable Rum tusigaza ampuliza tuli mbyakulonda nga twabitandikira era ku lumundi natunyeza bwereere byokulonda tubibaddeko okulaba nti batambula n'okumanya temujja tulenya leero njala bategeza batulizeeyo nti okusunsulamu kugenda kugwera ddala era nga aba municipality nabo tubadde kuba kisimu leero tumaliriza tutandise mama gombolola ne division tumaliriza kati ebitu bimala nga 24 ate erawo tumala n'obwa president 23 netugenda okumanya baani abagenda ku ballot paper kalokuba tutambula nakumanya esigadde ennaku 12 zokka tumanye abaagala okwegwaniza obwa president bajjayo empapula badde 25 nebuzibidde olwaleero nga bakazayo empapula bali 11 kitegeeza nti akapapula kayitibwa ballot paper y'obwa president bunagenda okukyawutu nga 24 nga tumanyi baani abagenda okwesima kwa president twagala kumanya honorable Simuju honorable Joyce Baagala honorable Lumu Richard bajita momentum bachita bugum mumanya oluzungu bugum challenge wala ku tension yamba nesuma new vision ngegamba nti banadini babaganyi mwana befuza okugenda muzikiti embere nako kulibizibulayo tebatuganye gendayo lady baganye kola ki ku fundraising anche checho okusonda sente nali batuganye gendayo tukena musabe nebo mutuka munda tewali kusonda sente naye ngecho wabirabo ebirabo babikiriza ebirabo byanjawula nti ebirabo nsiriweyo kyova sibuza Simuju ebirabo sente ziba birabo sente z'ekirabo zo ziwaayo naye ez'okusonda nti no tuzimba tusereka kanisa bakiriziya ekyo tebakikiriza bakiyimiriza kabiyimiriza ensonga emu honorable Simuju mumanyita munyisa mutya ebbugumu erigimu gwamateeka nakuleta olw'amateeka lumu njala ntu babuulire duyiro okumukola lwafuuka okumenya amateeka akati gwe kikyo didduyo yafuuka kumenya amateeka katulina physical education mu masomero Joyce gwe tubuulire bugumwe litambu nakuzirya 12 Simuju tukome katono eddakiika zino ziri 32 zakayita ku ssaawa emu yakamwezi ka leero banka bagiyita Stanbic Bank yakugambye olw'omukaaga luno jangu jakwenda kuzimbuza 13 jangu ne family yonna mete family ku Acacia Mall kwa kusabiriza okumacha kutoka saa 10 z'olweggulo muje tunyumirwe tuzanye emizannyo gy'okutereka ssente jangu n'abaana abazadde mujje jangu national ID yo kye kisooka ekikulu nnyo eri original jangu ne mwana woze naye ajine bolo y'obuzaale kibayita Charles birth certificate mujje tusanyuke tutereka ssente bakise banking fund kunyumira okutereka ssente tusinkaneyo wa ku Acacia Mall D kulomukagalo ndako z'omwezi 13 okuva ku saa meka birezo okumacha paka saa 10 touchless and breathless balese eddagala eryoza emmotoka yakugubako ejjudde oil girisi mu yingini munda mwonna emmotoka yaguba wagitulamu nobanga atudde mu kiyumba ky'embuzi naye ng'ate yiyo katwala omukisa kuno okuwanjulira touchless sabuni nayoza emmotoka yitibwa touchless and brushless car wash detergent azigula emmotoka nedda bupya azigula bulungi amataala najjirawo ddala oil girisi ebyayingira mu yingini ku lususu ne munda mwabooza emmotoka washing be mwena gye muli mugule eddagala ono sabuni bamita touchless omugula wa simuzibu akoleddwe bannaffe aba mutiro gwa waggulu bannaffe bamukoze aba Ken Rom Chemicals bali kyengera ku lukadde n'olwensonga eyo bw'abamagalagi aba hoteri abamasomero bwolina ekintu ekyaguba gula sabuni ayitibwa touchless and brushless bano abayagala omusubula tebamudde baje bamutunda naye baŋŋambye nti ayagala omusubula sobola n'okumugula osobola bakubira ku ssimu niye nga bamukola ba Ken Rom niye nga bakwere ku ssimu bakumukuleetere
0790 894 Manda Mobile rese bundles ebiri empya zigenda kumala ennaku 30 zigula emitwalo 3 okuba buli ku mukutu GB 20 solo zigula solo gula GB 6 edakika 6 ne bazikuwa nga zakuwa buli mukutu gwonna nyiga star M9 ku Manda Mobile onyumire Manda Mobile koleza ettaka ligule mbakugu ebyapa byananyini bazimba amayumba bebani tabula properties bali ku mastore gali liddawa gali nansana balina ettaka buli luguudo ku ssente z'osobola ate ettaka lyabwe bbeeyi ejja mu nsawo yo ate nekibanja mpola tabula akikkiriza ali ku ssimu njala ttaka lya kulima lya kulunda lya kulundirako lya kwa faamu kusimako byennyanja tabula alirina buli luguudo sagala kuli mitinga lijangu waffe Hoima Road kweriri kube essimu 070M 94 207 070M 05 simu kangu weterude obutonde buliriddewa Provide Sans Lodge eri Kalangala ekizinga bakita Sese mumuni ekibuga kyebita Kalangala gyebatadde hoteli eno ennungi etibwa Provide Sans eri ebirungi bafumba emmere ennungi balina gardens empewo ekufuuka eva ku nnyanja osobola okulayo honeymoon osobola okulayo abaana ne basanyuka Provide Sans Lodge kati yeriko nga bagamba yeriko kati balina conference hall balina wedding osobola okukola embaga n'ebirala bingi nnyo ebikwatagana n'okuwa emirembe n'essanyu Provide Sans Lodge eri Kalangala ku bessimu 0770 6 8 33 Kyaddondo CBS Powesa eno sako eguli emigabo mu Kyaddondo CBS Powesa ngase kinomu wangu muli mukibina mwegasidde ab'ennyumbayo omulama guli nti kule emigabo onyumirwe okole ssente zinakunyumira zinakutasa mu bukadde ssente ezala ssente Kyaddondo CBS Powesa kino ate yekireese bali ku simu 0757 22 53 00 0757 8 3 2 Lumu Richard Medi webali nnyo ekibuzo ekyombuuziza ekibuzo ky'amateeka nakulitira okubuuza amateeka kaakati Medi etteeka lyaffe erya penal code lirambika mbabulira by'amateeka saagalamu politics teeka nga bwe ligamba kasita mukola parade mu kyama oba mu lujjudde naye nga temufunye lukusa lwa minisita okubakkiriza okukola parade eyo bakiyita unlawful drilling kaakati olwo kasita mukola ekyo eyo parade eba emaze okuba nga eri mu bumenyi bw'amateeka era abagibeeramu n'abagiraba n'ababeerawo bonna kuganga muli awo sabagiraba ku TV naye ababeerawo awo mwenna CTV abagiraba kiki kye ngamba abaliwo awo abali ku siini awo bano bakola okusinziira ku tteeka lino akawaayiro ndoza 5 muba mumenya tteeka era babakwata ate lina ekibonerezo kyalyo bagamba conviction can lead to significant prison sentences nti bw'oba gukusinze wayinza okubaawo ekibonero ekikakali okusinziira ku tteeka n'eyo gy'okikoledde kakati mbadde nsoma mu tteeka kati ekizibu ekiriwo awo kwe kuddira ebikolwa ebikolebwa omanyi twafunye ekizibu ky'essimu n'obirikodinga n'obiweereza kakati bali obumaze obbawo obujulizi yes nti kakati parakyali ki ebyo n'obikwata ku simu n'obiweereza era bubali tebagenda bunoonya bagenda kugamba nti ono teyali ggwe teyalinze
nga ekyembadde nkwagaza batandika kusala misango gyabwe. Etteeka bwe ligamba n'ebibonerezo. Etteeka bwe ligamba n'ebibonerezo. Nti okukumba okwo guzimaki unlawful drilling. Okay. Nga tofunye lukusa. Kati ne musome lukusa tulujjawa. Kakati owandiikira minisita. Wabyenjigiriza. Kakati ate abakolera tebakola unlawful drilling. Bo kye bakola ate kya ssomero bakiyita PE physical education yo talina buzibu naye ono unlawful drilling yaba n'obuzibu. Joyce babaganya ogenda mu kanisa okugaba okusonda amakerezi n'amakanisa n'emizikiti kiki kivudde ku ki lwaki electoral commission ozo etidde electoral commission tetidde naye kiri mu tteeka era kyova olaba kiri mu tteeka mu tteeka lya parliament parliamentary elections act kitwalibwanga okugulirira abalonzi naddala bwe kikolebwa mu biseera ebyokukuba campaign ebyakakuyege oba okunoonya obululu kakyoyina okumanya nti bacandidates bangi oba abantu bangi bamaze dde okwewandiisa ne bafuuka ba candidates ate womala okufuuka candidate kitegeeza nti singa obeera ne ssente ezo z'ogabye oba ebintu by'ogabye kitwalibwanga aguze abalonzi. Bible yetugambye nti emmeme gabagaba naye ono kayiwa yabinsomesa ne kayanja ti emmeme gabagaba nekulanga ki kituufu nagejjanga naye medi kiri bwe kiti ebbanga lyonna okuva mu kalulu ka 2021 paka kati abantu babadde bagaba. Nkugambye nti etteeka likwata mu biseera ebya campaign. Ono Ibrahim Samjunganda honorable asobola okubuulira omusango gwaleeta honorable Kivumbi mu parliament gwava kuki taala kugaba taala ya mukono taala y'omukono Kivumbi oli gwe yajjayo yes naye nga mu mbeera yonna oyinza okwesanga ng'ettaala eyo omuntu oyo yandimuyambye era yagimuwa mutima mulungi. Ekivumbi ekyajjukira nti ettaala y'omukono yamuleeta mu palamenti. Medi tukome wano we tuba tukoma we nkugambye nga ngezaako okutege mpangadde ku kyalo kino byonna mbirabye. So kakati mu mbeera y'emu etteeka liragira nti omuntu kavunoofuuka candidate oba tokyakkirizibwa okuwaayo kuba baba tebakyasobola kwawula owaayo lwa mutima mugabi lwa mmeeme eri gyoyogerako oba owaayo basobole okukulaba basobole okukusiima basobole okuwa akalulu. Kati mu mbeera electoral commission jo lwabadde joya ne bafulumya ekiwandiiko naye ng'ekiwandiiko n'okwogera press conference yabaddewo kwabadde kujjukiza kubanga era bwe kibadde era wabaddewo ne bannanga babadde bambuuza emityana baganga nti tubaddewo ne bbaluwa wabaddewo bbaluwa wano nga batuyita bbaluwa nga batuyita ne mbagamba nti abakulu nkakasa nti electoral commission yabawandiikidde kubanga yabategeezezza nga ekkanisa kereziya emizikiti bayimirize enteekateeka eza fundraising nekyo ndowooza nti bo bayinza obutayimiriza olw'ensonga bannabyabufuzi tetuyinza kumulekayo ate tebannaba kugana awulira medi n'ekirala abantu bategeere tewali gwe bagaye nti ogenda mu kanisa togenda mu kereziya togenda mu muzikiti wabula gwe nga candidate tokkirizibwa teweetaba mu fundraising so oli waddembe misa esobola okutandika ensi ekafuwadde bwetyo ate ensi tekafuwadde kiri mu tteeka ery'okulonda kw'abaka ba parliament n'okulonda okulala kiri mu tteeka n'olwekyo bacandidates balina okubeera abeegendereza lwaki nti buno bwe budde omanyi bwe muba mu kalulu candidate abeera n'abamuvuganya naye buli avuganya aba yeetaaga kantu katono nnyo bwe kati era ojja kulaba nga abantu batambula ne kamera buli wamu ogenda okulaba ti nga vidiyo bazirikodinze ebifaananyi babikutte ng'alinda kimu kubanga tamanyi oba yanaawangula oba nedda ab'emityana mu nsonyi we tasobodde kujja atumye nze n'ekyo nakyo tebakikkiriza kimenya mateeka kimenya mateeka oyo agent wo kasita otuma oyo muntu abeera agent
kitegeeza nti era obubaka obuvudde wuwo kitegeeza nakyo kikyamu. So buli candidate ebyo tebamba byabuntu wanje tebamba byabuntu ne mu rallies zino enchiko zetukola mu kulonda kasa campaign zitandika baba bakkiriza nti oyise meeting abantu babakkiriza okubawa refreshment oba ekyokunywa okuyita musajja wa Katonda ajja abere ku mukolo gwange okusaba okola misa iye ziraba nino zikolebwa n'okusaba kubeerawo ekintu ekitakkirizibwa kwe kugaba ebintu oba okugaba ssente kuba ate nagambye nawali ng'obuuza ekirabo kyanjawulo ekiweebwayo nga kiri mu kibbo ng'abala bonna bwe bawo anti kubanga era bwe tuba tusaba medi mu misa oba mu service ffe ng'abakristaayo n'abakatuliki bwe tuba tusaba mu misa omwo mubeeramu part ey'okuwaayo ekyo tekigaanibwa baagala juice yaleese anyone nga kiri mu kibbo otaddemu tekigaanibwa ekyo naye nguza amabati gonna tekati Anduso eddakiika ziri 12 zokka ezibulayo okwera essaawa 2 nkwebaza okuba nti kyali ku mukutu tunuulidde tututte badde buli omu wadde ekibuuzo kye ekyadduyira kinyumidde bulungi munamateeka ffe tumanyi mateeka atukoze bulungi ate kyo nemubuuza mu protestant atubuulire ekyatakola fundraising naye waliwo kemugambe ekibbo Joyce bakkiriza okukola mu kibbo ekirabo kiweebwayo nga bwe tukola bulijjo kale bwezijja ne simenti zange ensaawa 5 neziteeka mu kabbo nedda nzindise kabbo nfune nedda ekyo tekikkirizibwa actually kiyamba semiti mu kabbo medi actually oli wa ddembe ekirabo bagamba ssente medi wuliriza oli wa ddembe bw'obeera candidate okuwaayo gwe nga bw'oyagala naye kakati singa oba owangudde ne bakutwala mu kkooti ojja genda owoze onyonyole n'ekibbo kakati nno nabadde gye ku ekereziya Ssaabasumba Paul Semwogerere abaddeyo bayira kampeni bagita yoyoota Lubaga emyaka 10 bulango mute ku CBS konzi kangendeyo ndabe kanyimina ku mulyango awo bandi ya Misa Kabanda nga ayingidde minister bandi ya Farida Namine nga ayingidde tewaddeyo ssente lewayo ssente mukama wa Paul Semwogerere hakatubete batukwate era tebajja bakwate nakati ekiyambye minister gutubadde naye atuwadde ye Paul Semwogerere Ssaabasumba kwanza bano bawedde ate banna bakuggwa misa tebamukutte tebasobola mukwata ate kankubuulire tewali muntu wuliriza tolina bujulizi bwogenda kuwaayo kubanga abo ababiri beesimbyewo naye tebannaba kubeera nominated naye ate era tebajja kubakwata wabula ekijja okubatuukako olwokuba nti kimenya mateeka singa aba amaze okuwangula omuntu basobola okusazaamu obuwanguzi bwabwe olw'okumenya amateeka ekyo wabaddewo nga tebana bakufuuka ba candidates naye jjukira medi kyengezaako okugamba naye tebana bakufuuka bangi nnyo kati right now ba candidates ebbo tebannaba anti tugenda mu mitendera Semuju Honorable Chief of Staff Brand Master PFF yes bino panado kyamugwako kino kyetwoliko panado nsonyiwa media yakusooka kunakulwa Mande nabadde Luzira tukyalira retired Colonel Dr. Kiza Besigye nga ndi n'omulodi Saalongeria mu Uganda mulimu omulodi omu Saalongeria Lukwago Dr. Besigye bamusibira mu kasenge kali eyo uyita mu Kufulunganya naye ajobed naye ali wuwe babawula naye gye baba tutte ne bana abaduliringi gye babasanze edi mutwe n'abalala Mufumbiro aleta n'akojja oba mulamu Bobby Young Joyce yabamanyi Wanupu Dr. Besigye n'aŋŋamba abantu mbagambe nga bagenda mu kulonda bamanye kye tukulwaniriramu era banoonyeyo ebibagatta Besigye okwevuma nti kati wakatwesanze wano era olumuvayo mwekuba nkokola abasomba eruzira abateeka wamu maximum prison bona gye bali
yali Besigye ali wano waliwo Abedi wano waliwo Bobi n'abalala naye eno bavuma bakula social media naye yabalya abutwala wamu abasiikira mu sepiki emu bali luzira bambadde yero erimu ebikubo bya bulaka bonna abavuma ababadde bavuma eweru ng'ate gwe badde beesanze byebufuzi bwetu bibiri si byabufuzi atugamba abantu abali ebweru mbagambe nti tuba tugenda mu kalulu kano mutegeere nnyo ki kye tuteeka okukakozesa kubanga bwe munakaaba tibaleese Joyce Enkera ne baleeta Ssemuju ate ono akwata omwomu buli wiiki lumu yaddako akwata omwomu nga n'ekyo mutegeere nnyo akalulu kano nga muli ebweru nga mwabali ebweru mukagenzeemu ki kye mwagala okafunamu eddakiika ziri 7 zokwezi balukozesa BJK visa experts bano bakugu mu kuteekateeka empapula zijja okuyamba okufuna visa ensi yaki America Bungereza Canada Australia yonna gyala okugenda JK visa experts kino kyo bakitegedde nnyo bagamba osobola okgenda ng'omutuuze osobola okgenda nga ayagala okukola emirimu n'ogenda Jordan oba Dubai oba ensi zibata Schengen basenguse kati bali ku Zanta JK visa experts bakafulu mu kufunira ebiwandiiko ebyokufunisa visa basenguse bali ku Zanta kizimbe ekyo kiri awo kipya kalina eri awo mwali ogwokubiri ofisi gira bannungi nnyo linya amadaala awo bali mu maaso g'eddwaliro genda ebintu ensonga zikwata ku visa abazimanyi JK visa experts and consultants bali ku simu erine ku mobile erine ku net erine ku mikutu kyonna egy'empuliziganya eri 077 556 37 07 070 9 7 Legal Paints ekuleetedde egattawo ku mobile money noonya gami select Legal Paints premium products owangule amangu awo ku mobile money genda mu kalulu ojjafuna ogule kola boti genda ogule langi Silk Vinyl ogule Weather Shield ogule bagita Permagard liters 20 owangule mitwalo gumu 10 ojja ogule liters 4 ofesingi 10 wegendereze ng'otakula akapapula ako munda mulimu kodi eri mulimu kodi giweereze ku 6585 bano bakola langi bayita Legal Paints bataddewo ekuwangula ensimbi takola wansi mukapapula awo ojja kukasaanikira ojja kusanga mwene bagiweereze ku kodi eyitibwa 6585 boom ofuna ensimbi gula ebika bya Legal Paints eby'omutindo gwa waggulu owangule sente ku simu yo ezaabuliwo gula Rough and Tough Silk Vinyl Weather Shield Permagard byonna takula butakuzi kaadi eri munda mu kikebe ojja kuwangula langi siiga langi bulungi wangula kinene siiga langi bulungi wangula kinene kuba simu 0707 00 39 mufune ebisingawo Legal Paints even the walls like it Dekazi zino ziri 5 okwezi bakozesa 2 olwa mukaaga luno ni nazo 13 banka yitwa Stanbic etaddewo omuzanyo gw'okutereka ensimbi bagiyise Fun Financial egiyise Enjoy Games Prizes and Fun Financially Fun Financial egambe leeta abaana ng'olina birth certificate gwa mukulu jangu n'endanga muntu munyolwe nga mutereka ssente wa bayiseeyo ku Acacia Mall D ennaku z'omwezi nga 17 olw'omukaaga luno saawa mmeka saa 2 ez'okumunja paka saawa 10 Stanbic Bank erangumizibwa banka enkulu eya Uganda era sente z'abakusoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Ekiseera ky'okubankinga mu ngeri enjawulo kituuse. Salamu Banka ye banka esookedde ddala okuweebwa license okukola kye bayita okukola enkola eyitibwa Islamic Banking mu Uganda. Yesookedde ddala okufuna ki license okukola ki era okuleeta n'enkola eyitibwa Islamic Banking. Osobola okwewola n'ebirala bingi naye ebisinga obukulu genda ku matabi gaabwe bakule kye bayita Islamic Banking. Si abasiraamu naawe osobola okugendayo kati bagamba genda ku ttabi lyabwe ekkulu li wano ku bagise Rwenzori Courts obaga nti abayinze kule nawudde mwogera ku Islamic Banking kyeki n'ekirabo oba ofuna bagambe mumpe visa card kwa bagigaba bagikuwa nga bati tolinayo account.
Lweza gyenkutute eri ekifo kye bayita Forest Resort janguuyo leeta abaana banyumirwe balina emmere ennungi balina swimming pool balina endongo Lweza Forest Resort eririddawa Lweza ngulugudo luddawa ekajjansi ku mafuta ge bayita gas ojja okutuuka ku esimu booking 0708 52 1995 oba 0778 323 ebomu ngasiza basemuju kati tusoze ku 12 zokka ngamaze ekya obubaka bwa Besigye abali ebweru gambo bebitono obeera mu nsi lumunaleko ne munywanyi wange omunangamba nti mu biseera by'obote n'amin battanga abantu mu Kampala ne tubuuka emirambo ne tugenda ku ssomero. Katonda yakola obulamu bw'omuntu nga busigala bugenda ne mu mbeera enzibu n'abali Palestine olutalo gye lunyooka bali emmere ne Kasamondo bali emmere kati ne mu Uganda wano naddala abatanaakutegeera kiseera kizibu kye twolekedde naye abaala ekiyongobero kya butone nakyo okujjamu kikugwira n'olaba embeera gye mugendamu pakati bano ttiimu y'abajoyce yali ku parade mbali n'amawulire ga NTV gabadde malungi ne galeeta ab'NRM nga bali ku parade tebabakwata ab'emyufu nga bali ku parade ne babakwata abakulembeze bonna buli omu akitegeere okuva ensiro yabeerawo batono nnyo abenkanya abasinga obungi akola ebinaamusigaza mu buyinza n'ebyolaba nti bikwasa ensonyi kye nali mbuuza olumu nga tuli mu Parliament nalaba omukyala Mutaliya Nabe ye minisita omu ku baminisita abali mu genda ng'ali mu kombati y'amagye yeekubisiza n'ebifaananyi naye nga tebamukwata ne mbabuuza nti kati bano bemukwatira obukoofiira n'ono ayambadde kombati ng'ejjudde ey'amagye enjawulo ani asize okumenya ennyo etteeka so kati ebbugumu mu kalulu k'omulundi guno njagala abantu beetegereze balinjulira Katonda waliba antutte Museveni mumwetegereze mu kalulu ke tugendamu ebbugumu alijjamu mu bugenderevu alijjamu bugenderevu olwaleero aba PFF abavudde mu division y'ekiro ogenda okwewandiisa kale n'emmotoka si nnyingi nga 8-10 babeemiriza ku poliisi ekira Ssemujju aliwa sinze neewandiisa naye kansala wange Nkeri yabadde nga nti wayi batuyimiriza ne babuuza Ssemujju aliwa bafuuza buli mmotoka taliimu kati mugende so kati olaba nga ebbugumu kati eryo kigenderere oyinza oddinoonya ku mulundi guno akalulu ne katuuka okugwa nga tolirabye e Rwanda Kagame yalangirira nti okuba enkuŋŋaana kugenda kubeera mu bisaawe kwokka ekibiina kye ne kibipangisa ne biggwawo yalangirira nti okuba campaign kwa bisaawe aba RPF ne bagenda bapangisa ebisaawe byonna mu Rwanda ne biggwawo kaakati tugenda temwewuunya bano bawulira ebyokulonda badoga nti balangiridde teriyo fundraising mu muzikiti mu kereziya mu kanisa nga balangidde nti ku mulundi guno enkuŋŋaana zijja kuba mu bisaawe byokka ate kati mu Kampala babitunda ne biggwamu kaakati nze ekira ebisaawe bigenze bitundibwa abiyisaamu enguudo so basobola okugaa nti tojja kuba campaign naye nga ate bagenda nti okuba campaign waganiza abisaawe naye nga mu kitundu mwe temuli na kimu buli wooteeka lwe nasembayo okwagala okuba olukuŋŋaana nga lulinaanye eggaali y'omukka weeyita ne bagaa nti ate ababeera awo n'abasangawa so kati buli ayingidde akalulu kano kirungi yeetegereze nagamba maama wange Sofia Nalwoga Hajati twabeeranga mu kyalo nanga nti muyingize ebijanjaalo empewo ekunteeye eyinza okujja n'enkuba nga bukya ffe engeri gye tuli baana bato ne twebaka ne bukya twagenda ng'okera ng'enkuba yatonye naye nga tewabaddeyo kire n'eki kati nze aluddewo wano njala naddala abapya bano bajoyisi bano bakava mu mawulire mbabuulira nti tugendagenda mu campaign media ginoonyamu ebbugumu eserikaloonye ebbugumu nga eya covid bwe wagiraba nga n'ebbugumu balikubira okulaba ng'oleeta ebbugumu ngwala nze nagenda okweka Lukwago ng'agenda okwewandiisa tiyagaasi mundeeba nateete wawa mpaka nga poliisi tuli mmotoka ya Lukwago emuvuze muteddeko ne zipatro oli alaba nga kitiibwa baminisita ba Museveni baagala nnyo patro ng'emuli maaso n'emabega naye Lukwago balinganga batwala omubbi n'ogenda okusaala ku mbogo ng'awerekerwa poliisi so alinda ebbugumu
alinde Museveni ng'agenze Bugumo kati switch agijjemu tugenda mukulonda kwa Medi ali anonye Bugumo tugenda mukulonda kwa Mbirigo mutabani wa Museveni akulira amagye yalangirira nanga njala kuyoza abe nalembo n'abayise mu kamyufu fe ngaba amagye tulindiridde kuba wabikozesa abamagye bagabe biki kozesebwa biki bye bagaba abamagye uma kati bakwe umana ki Fulia agamba abamagye tusigadde bawa logistics semujute wali Bugumo lya Medi lyanonya enda kulyagala naye uli omu amanye nti wali alirinze nga lyemuteeka muli akunyulamu damu bakabwa Besigye kusibulira Kiza Besigye Kifefe Warren nti mwabali ebweru mumanye nti tugenda mu kalulu kano n'ebintu ebya tunonamu ki mulina okwegatta ne mumanya nti akalulu kayinza obutatuwa bye twagala ne mukaliikirizaako ebintu ebirala nanga nti ye ali eri kimwewunyisa okuwulira nga mukuba bifaananyi bwe mutimba aba ali awo ng'omwada akubye ebifaananyi bamuleese amugattako naye ne bamuteekayo kakati ate abalala bakeera ku NASA ne bakubisa ebipande naye nga munaawe yabikubisiza ali luzira maximum security isula bulungi dakiika zino ziri 5 zakata ku ssaawa 2 buli dakiika zizo nga si nnyingi okuwera essaawa 3 ampulizza tuli ku mbeera yaera ofisi ya Prime Minister ali mu kulambula Jaisi Makinde Ssaabagabo oba gitibwa Kiso ngattanya enteekateeka enkola ezikoleddwa ekibiina kya National Resistance era nga bali ku omukolo guno gw'okutambula kwa Prime Minister mu kitundu ekiyitibwa kankitibwa Kiso okutwalira wamu era nga bakulu bali mu nteekateeka omukyaza olwokutaano enkya ali ajja kubeera olwokutaano ajja kubeera Zana Prime Minister Right Honorable Prime Minister Nabbanja ku lwomukaaga agende wa Ssemuju ekira ate n'enteekateeka ajja genda ne wa Kiso naye abakulu be bali bano okwenga battaanya ensonga kano nyenge gyanagende wa Kiso kano nye Rosemary Senninde ambuulire biki enteekateeka bweyimiridde wali ku manu sadika ziri 8 kano nye Honorable Rosemary Senninde Nsubuga. Hello Honorable. Hello. Munange tuli kumpewo kakati ono Medi Nsereko Nnyabo sebuli wano ku CBS. Wanji? Ono Medi Nsereko Nnyabo. Munanga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli kumpewo nye wa alaikum salamu Nnyabo jebale jona Honorable Rosemary Senninde. Nawe jebale ko tata. Banga nti kati bakulonda gwesa abakunzi. Wanji? Gwesa abakunzi w'NRM. Bonze abakunzi w'NRM. Banyumizi bangambye buga nti gwesa abakunzi kunzi nyamubuuze Nnyabo oli ku CBS yaluze obuze kubatuuliza Nnyabo. Esebo. Ntwala okusokera ddala bannange okubalamusaako mwenna mikwano gyaffe abatuwuliriza era neebaza Mukama asobodde okutukuuma nga tuli balamu mbeebaza byonna bye mukola era nenjagala okubaza ennyo CBS radio y'obujjajja olw'obuweereza obulungi n'okutuusa ng'amaloboozi ku bantu baffe ayogera nammwe mikwano yenze Dr. Rosemary Nansubuga Senninde Saabakunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekikasuubirwa kuvaamu kati ekyenaremu. Dr. Rosemary Senninde Prime Minister omukyala w'ekitiibwa Right Honorable omukyala Nabbanja agenda kulambula mu Kiso ki ekimuleese? Okusookera ddala nkozesa omukisa guno okwebaza ennyo Prime Minister waffe wa Uganda ow'ekitiibwa Nabbanja Robina olw'obuvunaanyizibwa n'omulimu gwakoze mu ggwanga okukwasizaako Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni obuweereza nga leader of government business. Okusookera ddala banziza nga nfundiza ku Wakiso district mwali ebiro bino njagala okumwebaza kubanga ebbanga ennaku eziyiseeko 3 abadde mu Wakiso ng'alambula abakulembe ng'asinkana abakulembeze bonna okulambulula emirimu egikoleddwa mu Wakiso district gavumenti gyekoze. Kakati olunaku olw'enkya ku Lwokutaano Prime Minister agenda kujja okukuba baali gaggadde okusisinkana abantu bonna abakola constituency eya Makindye Ssaabagabo, abakola constituency eya Busiro South,
awamu n'abakola constituency ya Ntebe municipality ng'olukuŋŋaana olwo tugenda dukolera ku kisaawe ekyalufuka awo ezana mu Makimbye municipality mwe tugenda dukubira era ng'ekiruubirirwa ky'olukuŋŋaana luno kwe kwongera okulambulula ensonga ezikwata ku bantu baffe n'okubalambika ebyo gavumenti byekoledde ekitundu kyaffe n'okwongera okumanya ebiruma abantu baffe kubanga tukola ekigambo kukunga okukunga tekuli ku kuyimba NRM oye okukunga kwe kumanya ebintu abantu baffe ebibasoomoza na biki ebirina okukolebwa. Omukyala tatambula yekka prime minister ajja ne baministers ab'enjawulo era nga tubasuubiza bannange maama waffe agenda kubeera n'abakulembeze ab'enjawulo okusobola baministers ab'enjawulo okwongera okulambika ebyo ebiruma abantu era n'ebyo ebibuuzo by'abantu basobole okubiddamu. Ate olunaku olw'omukaaga agenda kubeera ku kira ku kisaawe ng'eyagenda kulaba constituency eya Kira municipality awamu ne Kyaddondo East. Ate ku Sande tubeere ku kisaawe wa Kiso okumpi ne district headquarters ng'eyagenda kusisinkana constituencies nazo 3 eya Nansana municipality eya Busiro East awamu ne Busiro North. N'olwekyo nkozesa omukisa guno okukubiriza bannawakiso mwenna nga bwe mutegedde ennaku ezo bannange mujje mu bungi kubanga prime minister kennyini yeesitukiddemu okujja okwongera okukwasaganya ebyo ebitusoomoza byetulaba ng'ebikyabulamu. Tumanyi bulungi nti ku mulundi guno NRM ekoze kyonna kyesobola okulaba nga manifesto yaffe egituukiriza kumpi ebitundu 3/4 almost. Naye ng'ekisinga obukulu mu byonna ebintu byaffe byetaaga okulondola byetaaga abantu baffe babeere nga babimanyi kubanga wano nga mu Buganda ne Wakiso okutwaliza awamu bannaffe ab'opposition be bali ku local government era beebo abalina okuteeka mu nkola ebyo gavumenti byeweereza. Dr. Seninde Dr. Seninde ab'opposition tebayinza kwagala bintu bino bitambule bulungi kubanga bwe binaatambula obulungi bajja kuba baweesa gavumenti credit. Ekyo tukirabye mu bitundu bingi era y'ensonga lwaki fenga NRM tuvuddeyo okwongera okulambika abantu baffe obulimba buno okubujjawo. Dr. Seninde oyogedde ku opposition yajja mu 2021 nereeta omuyaga ne gubawangula era bakyali waba balinzi munakikola mukyeka bakyali bagati kagawakagwa yetonye bajja kuddamu okutwala ebifo byabwe mugenda kikola mutya? Olowooza NRM munnange yeebase nate tetwebase kubanga obanga luli bakozesa obulimba obaoliawo ne babatiza abantu omuyaga ne gwe tuyita omuyaga kaakati no leero bagenda kulaba omuyaga nga NRM yereeta omuyaga okugoba opposition mu Buganda. Naffe tetwebase anyway ebyo byonna tebijja kubeera byabunyumya ekiruubirirwa mu kyo abantu basobodde okulaba amazima kubanga abantu balabye ebintu gavumenti byegezezzaako okukola obuvunaanyizibwa bwegezezzaako okutuukiriza. Tumanyi bulungi nnyo nti pulezidenti ebbanga eritali lyewala abadde atambula mu Uganda yonna ng'alambula flagship program gye twasuubiza mu manifesto eya PDM era ne prime minister obuvunaanyizibwa bwaliko kaakati kwe kwongera okukakasa nga tetunnafulumya manifesto mpya manifesto yaffe enkadde gye tumaliriza kaakati ebintu byonna ebiruma abantu baffe ebikwatibwako ebyasuubizibwa tubituusizza ng'abantu era byebyemulugunya byebiruwa tusobole okulaba nga twongera okuttaanya mu kaseera akasigaddeyo ate n'okumakinga sure manifesto yaffe empya egenda okufuluma nga at least enenkadde ebyo byonna ebyasuubizibwa Dr. Rose Seninde Nansubuga lwaki mukikoze kati ate nga weyogedde nti ebintu kugulani kwebiri lwaki kino mwagala kikola kati? Ate nno mwattu ekyewuunyisa tebikoleddwa kati kubanga prime minister teyakatandika kutambula kati. Uganda yonna kumpi anaatera okugimalako ebbanga lyonna abadde atambula pulezidenti ebbanga lyonna abadde atambula naffe ng'abakulembeze ebbanga lyonna tubadde tutambula okuva lwe twava mu kalulu akawedde tubadde tugezaako okukola mobilization. Mukwano Medi ne bannange abampuliriza ekyamazima kirungi okwogera ku mazima
oboolyawo mu kiseera mu kisanja ekyo ekya 2021 ekyatuyingiza mu 2021 abantu oboolyawo baali tebatambula nga batya n'okwambala t-shirt ezayiro kubanga nga bannaffe ab'opposition babakuba amayinja bakola batya naye kati abantu baffe bazambala ne bulaba nga batambula kyere nga terina atya n'ab'opposition balina okukimanya nti obulimba bwangu okuwulirwa naye bubaako we bukoma era y'ensonga lwaki nti kati abantu baffe bansi basobodde okulaba amazima ne bamanya nti ndowooza bagezesa kaakati bye bagezesa tebyabayamba. Dr. Seninde, okujjako Prime Minister ne baminisita bagenda okujja nabo ne mwogera bwogezi omuntu asuubire ki? Mujja kwogera okujjako okwogera obwogezi nja kulaba manyi ona Bukasola ajja kubeerawo Prime Minister abeerewo omuntu gwe muyita okujja okubeerawo mu Wakiso kiki kyabasuubira ekirala ono kyenjagala abantu baffe bategeere era abakulembeze abampuliriza banampeera obujulizi nti Prime Minister bw'abadde mu Wakiso waliwo ebintu ebimu oluusi kati nga bannaffe abakulembeze bannaffe kati abaliwo bye bandibadde basuubirwa okuderivalinga mu Parliament basobole okutuusa eddoboozi ly'abantu bwe waba nga waliwo ekikyasoomoza naye tebabyogerayo okuggyako okwogera Museveni agende naye kaakati Prime Minister bw'abaddeyo ng'abantu baraisinga concerns ne basiima bye basiimye ne baraisinga ne concerns oba waliwo ekibasoomoza nga bakyogera buli kitundu. Prime Minister bw'abinootinga ekimuleesa baministers abalala okuyamba okulambika ekyo abantu baffe basobole okubitegeera kubanga bino byonna obuliwo ne Prime Minister yandibadde tajja singa abakulembeze abaliwo baali batutte obuvunaanyizibwa ne bazannya paati yaabwe kuba tebazizanye bo bakola kimu kyakuvumirira gavumenti bamanyisa ekijja okubaweesa obululu naye nga ekyo si kyekiruma abantu weewaawo yagadde okuvumirira gavumenti naye sooka otuukirize ekyo abantu kye baakulondera osobole okutuusa eddoboozi lyabwe kyekyo ekibulamu. Kaakati Prime Minister bw'abanga avuddeyo ajje ayambeko atukwasizeeko naffe ng'abakulembeze abali mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga twongera kubanga ye lead of government business amanyi buli kintu kyonna gavumenti kyekoze kyetegekedde abantu Dr. Seninde obubakayo obusembayo budde butya nti obubakawo obusembayo okukyala kwa Prime Minister buli butya? Okusookera ddala njagala okwongera okukubiriza bannawakiso bonna aba buli constituency zenjogeddeko ab'Entebe Busiro South n'ab'e Makindye mikwano mbasaba mujje mu bungi mukunge bannammwe kubanga mmanyi muyina eddoboozi lye mwagala okuwulira muyina oboolyawo bye mwagala okubuuza muyina bye mwagala okumanya ebyo byonna bigenda kubeerayo banaye tubayita mujje mu bungi naye ate tetujja kubeera mu kunyumya kyokka era maama ajja kujja waliwo n'abajja okujja bongere okutukyamulamu okutuzzaamu ku muliro n'olwekyo mujje mu bungi bannanga abayimbi bajja kubeerawo okwongera okubabeesabeesa naye nga mujje mu bungi mbakubiriza mbakunga twanirize Prime Minister twanirize n'ettiimu gy'anaabazze nayo tuveewo nga tulina okumanya temulina kubeerawo nga mumulaakinga ng'ate bannaffe bavuddeyo bajje batukwasizeeko kyekimu ne constituency eyakira awamu n'eya Kyaddondo East ku Lwomukaaga ku kisaawe ekira ate wamu ne bannaffe abanaabeera e Wakiso bannange mujje mu bungi nyongera okubakubiriza era mmaliriza nga nyongera okwebaza Prime Minister yeebale ofiisi okugikozesa obulungi n'abanga avaayo mu ofiisi n'asembera wansi ne tukwataganyiza wamu ng'abakulembeze nga tuli wamu naye okusobola okulambika abantu baffe n'okwongera okutuusa obuweereza ku bantu abantu basobole okwongera okutegeera kiki ekibulamu abakulembeze okumanya kiki kye tulina okwongeramu. Dokita guyimiriddewo waffe mu Wakiso sinalaba kipande munnange ekyomukisa omulungi masuita sinakiraba naweereza abantu b'e Wakiso okumala emyaka 20 ku mulundi guno nasazeewo nneme kwesimbawo essira nditeeke mu kunoonya akalulu ka mukwano gwaffe era mukama wange Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nze wentadde amaanyi okulaba nga tufessekka akalulu era nsuubiza bannayuganda nti ku mulundi guno bannange temulimbibwa mulozezzaako mwalonda naddala ab'e Buganda wano ne Busoga bannange mwalonda naye ndowooza mulabye enjawulo mulonde NRM mulonde Pulezidenti Museveni mulonde
abo bemwakwasa flag abananga ab'emikwano akayu kaffe tuleme okukayuzaamu temulonda ba independent njagala okubaagaliza ekiseera ekirungi mukama bannanga abampeera omukisa abankuukire abanjagalire era tubalinze bannange bannawakiso nga twaniriza prime minister waffe dakiika nnya butoyanza nnyo toyanza ziri 20 ezakayita ku ssaawa wangi Buganda mama edeki toyanza nnyo toyanza leka zizino ziri 2 mwezi akayita ku ssaawa 2 enteekateeka budde buno bannaffe babusenyiika aba office ya prime minister angambye badava na nasusi munyonyo nemba ngende Fort Portal Nkoye kankwe Rosemary Dr. Rosemary Seninde Nansubuga atusewo bakabwe bwati bwabutusiza from office ya prime minister era ngenteekateeka yeyo kulambula Makinde Saabagabo ne Wakisoyina nage Makinde Saabagabo yafuuka constituency mu July 2015 esuma busuma speed negenda file nefuuka yenu kati ina bingi ebirimu byofuze birimu era nga omulama gwonna gwa kukyala kwa prime minister Mwakiso ensonga okwongera okukumeza NRM biki byekoze mu kibiina kyabwe ekyo kya NRM wano mu studio nina abakulu abazze okukatiza ku nsonga yemu bagikanze kamba sabe yanjule sebamanya webale nnyo sebo omuganda wange Nsereko abatuuliza mwenna nze Mamerito Mugerwa okuva ekira kasita owulira Mamerito Mugerwa omanya nti kira ali ku mpewo kati njagala nnyo okwebaza abantu ba Ssaabasajja bonna naddala gwe muganda wange Nsereko webale kubeera mabega wa kazindaalo kano buli kiseera nkuwulira nebaza nnyo obukulembeze bwa radio yaffe eno ate nsiima nnyo era nebaza Katonda akyatuwadde omutanda okuba nti waali bulungi era alamula kangende butereevu ku nsonga yaffe amanya Mamerito Mugerwa nze ewekira kakati ekira nze seesimbyewo nze seesimbyewo nina omulimu gwendiko omulimu gwendiko era gwe guno ogundeese semujwa ngambe mugenda kira nanga nti gwogenda okubba akaluluke webale nnyo balidda Sereko musajja nagenda kubba akalulukange kakati njagala okukakasa tugenda kubba akaluluke webale nnyo balidda omanyi omutiitiizi bwatyo bwaba ate olwaleero gulimu ekirungi ndi mwaguyita muyaga kakati ffe weetuli bera abantu okudda ate nange noonya kalulu ate kamala okujja tujja kuwa kitaawo nze saagala kange njagala ka kibiina kyaffe osooka ow'ekyemaani waffe ate awangule kakati bino ebirala nze kati ekirungi nti gwe eri gye nakulira mu nsi entukuvu ey'e Masaka baga nti Sekanyolya gwe muwanvu kakati olaba nannyini kibya olaba kati abanuupu sitera na bawaana naye omulundi guno nja bawaana kuba olaba bamma Mutebi abaddeko ekaadi olw'okwonoona ebintu byaffe byonna Mutebi ono Julius Mutebi abadde afuga ekira oyo tebamukombeza ku kaadi ekizibu kiri mu kaadi ewaabwe eyo abanupu wabayozaayoza n'abayozezaayoza bali mwebale tuwonya kizibu abali kizibu ayonoonya ebintu byaffe byonna nga bwebimanyi kakati ate yaddukidde wa munywanyi we Semuju era abakola ebyakazambi ebyo okiwulira ate Semuju alina kigwamanyi nti akoze ekirungi oba ki kati kanzire butereevu ku nsonga yange amalokwanjira omukulu ali wano omulala seba amanyago amanyago sebo mukadde wange Medi Nsereko nsanyusa okubeera wano ku mpewo za CBS amanya nze Gerald Kizito nze ssentebe wa division emu kuzikola ku division 3 eza Kira Municipal Council eya division ya Kira ate era njawukanako ne mukadde wange omusomesa wange Mamerito Mugerwa nesimbyewo okuddamu okuweereza division eyo nga ssentebe ndi musajja w'NRM era kino ekisanja kyensaba kyakusatu ngoli nki mwena ekyo ate nze era mukamyufu sigenda nko mukamyufu enguzi ogigaba otya mu community nguzi manyi g'abantu eddakiika no ziri mmeka ziri 27 ezakata ku ssaawa 2 tuli mu office ya prime minister mutusinzidde okutambula essa yaffe ey'okubiri kukyala kwa kwe nga prime minister Mwakiso ndowooza enkola eno NRM for Buganda mwagiyita muti eno Museveni for Buganda
mwakira muti ekyo Museveni Buganda byonna byebyo Buganda mwali era tetuyinza muvaako wa Uganda yonna naye ate Buganda olwaleero ati baba omuyaga gwabeera gwabafumula eri nange naye nze Bible tendi wala nnyo omuyaga ne gukunta gute tekuyinza kusanyawo mmeri ye mukama waayo mwali eddakiika ziri 27 eggwonero abajjanjaba omugongo abantu bafende bategeeza nga tubasaasidde okuluba wano obulumi obungi bwe mutyo naye tukimanyi nti emigabo gibaluma amagumba discs gaseeseetuka ne ganyiga nerves n'omugongo okuluma mujye tubajjanje muwonere eddala ku ssente entono ddala tukola therapy treatment massage home care tujja n'eka ne tubajjanjaba tuli ffekka ffe tusoose wali mu ggwanga Uganda tuli ku simu 07 5M 19 33 00 oba 07 6 5 35 sereke namba z'otuwa abajjanjaba babeerawa bali Kawempe ku 5 maaso g'akatale ojja kulaba ekizimbe kiri awo eky'amaduuka ojja kulako omwali bagambye abajjanjaba omugongo kapande ojja kukalaba ife tujjanjaba omugongo discs nga zaseeto zinyiga omugongo amagumba 075M 19 33 00 Chato tunda wa Uganda niye wadde basajja n'atukwedde sabuni Chato Roundreba Chato Star Roundreba soap naga tukigonze ffe tinjala sabuni weta Chato Star ayuza ojja kuba kimaze Chato Star ayuza yesabuni gwosana okukozesa aliko kati yayunyisa ensangi zino yayisa amateeka ga Uganda omuti gwa sabuni gwa Chato Star kuzitowa kilo 2 namba Chato sabuni Chato Star muwevu mu ngalo amuka mu ngalo awunya bulungi anyiriza engoye takwokya ngalo tajja mulangi tasiwusa ngoye kwata ekigambo mu mwana omugage ngwe sabuni omuyita owomuti ayiza omuyita Chato Star soap amwana kimongera okwata sabuni n'omusangi maduuka gonna mu Uganda gyali gwayagala okukola ssente ku sabuni ono okusubula bakubire ku simu 0782 882 382 Chato Star soap oba 0702 94 83 matondo gonna gatunda sabuni mu kikubo mu kiyembe yonna yatunda sabuni supermarket zonna sabuni baamulesa kati bade bagala gwayagala musubulo lyeka akasente bakolekeramu Chato Star 0702 94 83 gwomusubuze Mutisano University itabayizi bano kujja okuwandiisa abamaliza on level ko wansamu ogw'omunana gwaggwadda ne bagenda bakyalina era ebifo ebirala byonna bawandiisa abayizi okusoma diploma degree masters era bagenda okutegeeza nti osobola okusoma ku weekend oba online oba okujja n'osoma buli lunaku olina obuvunanyizibwa obulala bakuterawo omuwaatwa kw'onoosobera amasomo mangi civil engineering electrical engineering tourism and hospitality management eryange erya mass communication journalism industrial art and design education ICT n'amasomo amalala mangi gwamusomesa jangu osoma obusomesa wa Mutesa One Royal University oyala kusomera wa Masaka bayita Kirumba main campus ya kusomera Mengo ekyo kyangu jangu ne Mengo muze wali CBS ku Masengere bajja kulaga mpite mpole Mengo mukatalaawo ojja kuba otuse bulungi ku Mutesa One Royal University kubira academic registrar 0752 65 93 FIDA musajja kule kigambo FIDA kakati bagambye ba FIDA oyina ensonga z'amateeka zoyagala okwebuuzaako mu mateeka tukitegedde nti empeereza y'amateeka eyinza okubanga ya bbeeyi ensonga lwaki FIDA Uganda ekuleetedde obuyambi bw'amateeka bwa bwereere ng'era bajja bagita annual general meeting yaffe omwaka guno jangu tukole kibayise eddwaliro lyaki balise eddwaliro ebyamateeka balise mobile legal aid clinic nga 17 olw'omukaaga luno wa Kazo Mixed Day and Boarding Primary School Nansana wa Kazo Mixed Day kiriridda wa Nansana babalise eddwaliro ly'amateeka balise mobile legal
Aid Clinic ku Lwomukaaga luno. Jangu munaye batandika sawa satu ez'okumakya ali ebintu bingi jangu tosobola jangu ne munno mukwano gwo eta muliraanwawo era buli kitundu kyonna baga jangu olunaku lukulu nnyo mujje musobola okufuna amawulire tutandika sawa satu ez'okumakya zennyini tulabe ensi bakiyise fida Uganda yebayise dwaliro yise neze tuze n'eddwaliro mobile legal aid clinic Lwomukaaga luno. Speed Plus Holdings Company bebaza abantu okuva bagambye twebaza abantu bonna abasuubula era nabagamba abasuubula China ne bagamba ffe aba Speed Plus Holdings tusaabaza ebintu okuva China okuyita mu Uganda tuyitika continent number bw'oba ne 20 feet oba 40 feet tuyina warehouse eyiwu kino kiri Gwanzu era ebintu bamugito 10 bibeera safe. Faba Speed Plus tuyamba bakanisa okubayunga kuba suppliers China bakuwa ba interpreter mu limi oluchina bakuyamba okusindika sente eri ba suppliers China bakwanguiza okuleeta eyanguzi munaku 21 nga emmeri etuuse Mombasa etukwenda ku ttano zokka bituse Kampala mu house yaffe bakuwa house bill ewekolera ku byensonga z'omusolo mu bwangu ne kiryangira ebintu byo. Speed Plus Holdings tuyina ofisi zaffe ziri ku William Street Masuka DFC Bank mukona wakire wa Kisekaawo wa kizimbe kya bakita Nomaka mubi akulamusa Towers kisinga namba bina kisinga namba 10 ngo bakubira ku Namaka Towers ngo bakubira ku Faba Speed Plus Holdings tuli ku namba 0702 2 38 2 oba 0772 530 2 okwa office Prime Minister tuyina Mamito Mugerwa sebo eggwanga lyagala kumanya Prime Minister ejja kujja kirewo ewamwe kiki kiri kipya kiki mwisi webali nyesebo webali eddala omanyi obuweereza tumatiza nnyo ku kye tuyita teamwork kakati wekitiibwa Prime Minister nga akulembera oludda lwa gavumenti ku bye business kati abadde addamu ng'atambula wonna ne kati byatuuse ne waffe yayitayoko yo na abaddemu yaliko ekira teyaliyo yali Kasangati n'abeerako ewakiso abaddeko ne ku side z'Entebbe eyo naye kati yalabye nga waliwo ekibulamu n'agaaka akomerewo ddala abantu beggwenya lwe waliwo ebibuuzo bingi omuntu byabuuza ninobuuza nti bulijjo lwaki tobibuuza so kati Prime Minister nasala wajje era agenda kukomawo nange mwenna abekira abekasangati mbasaba mukimanye nti wekitiibwa Prime Minister ajja sirwali ajja kuwulirira ddala kimwetaaga kiki ekibulamu akyongeremu mukimanyi bulungi nti President yakava mu Wakiso kati buno Prime Minister ze ate twakava mu byokwewandiisa tugenda mu bululu so ndowooza kyamakulu era kyambegayirira munsonyi okulaba nti mujja ku Lwomukaaga ku kisaawe ekira mutusonyiwe nnyo waliddewo okulowooza nti tujja kubeera kireka naye kireka tubaddewo nnyo ate tetwagala kutaataaganya traffic kati twagala tuteeke ku kisaawe ekireka kubanga Prime Minister ono bwajja tayagenda kwogera bwogezi kyokka mbaddewo nnyo ekireka mugenda wakati kati tugenda kira soso kireka si kireka kirayi mubaddewo nnyo waawo kireka tubaddewo nnyo kati mugenda ekira mu kisaawe wakati awo mu center wonna we tugenda okubeera okuva ku ssaawa 4 era nabaddewo nga mbakunga era nga mbategeeza mujje tubeerewo Prime Minister agenda kunnyonnyola ebigambo bye byonna ebikwatira ddalagana ne PDM ebikwatagana n'emyoga ebikwatagana n'enguudo bingi ebikolebwa ekira naye oba oli abantu baffe tebabimanyi kati bagenda kujja abinnyonnyole ate gwe alina kyabuuzabuuza nti nze mu PDM bankola bati okireete ojja kuweebwa omwaganyi nze emyoga saagiraba bajja kuwa omwaganyi nze nzenyini nja kubeerawo era nja kubanga ncoordinatinga okulaba ng'abantu bamatira ate bw'anaaba amaze nga bumanyi mwami Nsereko nti kasavu kanyama ate waliwo endongo abadongo bonna ogenda basanga ku olwo baanya baliyo ye ate nze mbamanyi bangi naye si ba myaka gyange nze manyi bali bakadongo kamu naye bano bakusaasira eyo oba otuuze naye ndowooza naye obe neebaayo simanyi bulungi naye kwegamba
bo bangi abagenda okukola ki kimanyiza okubeera lutala ateekwa okubaayo ne mayinja ajja kubaayo kenzo ajja kubaayo kakati nono kusaasira ajja kubaayo bwobanga tolabanga mukyala omuzito ojja kukola ki ojja kumulabira ddala ate waliwo noono mukwano gw'abavubuka Allen Skin oyo anabula wolowooza ajja misana tteke kimanya ebyo wabiyigirawo mwami Nsereko kubanga ati ate kankubuulire waliwo ne yakava America kamiliyoni agenda kukooka okiwulire naye kakati mbadde nsaba ekyo tetujja kuwulira nnyimba tujja kuwulira bubaka bwa prime minister tujja kwongera twetegereza ate nze nja kubanga nyongera bategeeza nti nga chairman we NRM owakira ate vice wa district nja kubanga mbawa message ekwatagana ne district yaffe ekwatagana ne kira njagala okukulisa bannange bonna abakewandiisa abakayita mu bwe bayise mu byobululu mbakulisa ate mbasaba tuteekewo okulonda okw'omulembe muve bino basimuju be bakankana ate bagenda kubba obululu bwange butya semujwa ngambi gamba mamere nze ndi mutabuliki agezeeka kwate kalulu kange obululu bwa electoral commission atenze mutabuliki singa nobadde ngaawuliriza ledi eno ojja mutegeera nze njagala mugamba bwe nti ndisebo siyinza kwata kaluluko naye togenda kudda mu ntebe nze nkubuulira tula wano wabadde atudde kati wentudde era wemukakasiza nti sebo era ebyo byawoza ate mwami Museveni aluddeko ate gwe ava ku kinsimba wali tekakadde muga nti waliwo ekiro tayagala kuwulira ogamba nti mwami Museveni aluddeko naye gwe noli mukwano gwe saagala kwogera kaja kati mamiriti bwagenzi enonjogerako nze nampoze siyinza kwogerako naye gwe ziri abiri mu emuyogezi wakwera essaawa esatu Kizito sebo omukulu ajja neteekateeka eryetya nti basuubire ki omukulu ajja kutegeezeza medi nti mwendi mukulembeze nga ssentebe wa division ndi division meya w'ekira kira ekolebwa divisions 3 eya kira eya bweyogerere n'eya Namugongo ge magombolola ago agakola kira municipal kale zimanyoli mutebyani era obadde oyogera ku Makindi Ssaabagabo yafuuka constituency yo municipal council so ne kira constituency kakati buli municipality mu Uganda constituency era buli municipality gyolaba eyina amagombolola kyobola boyina Ntebe A Ntebe B Nansana eyina amagombolola 4 Makindi endoza naye eyina na kire eyina amagombolola 3 ye kira gyendimu Namugongo ne bweyogerere kati kuzo waggulu neziyo kabeera ne LC4 meya kakati naye mu buweereza bwa local government n'emirimu egisinga gikolebwa mu magombolola oli aba supervisor era naye ayina obuvunaanyizibwa obwa municipality kubanga ye tutwala meya oba buli waliwo n'owokuna yani anti ye bitambula bitya kakati amagombola ze divisions then waggulu enti oyo ye meya waliwo omulala wakati awo tewali waggulu wa meya teri mulala wansi wa meya waliwo waggulu wa meya waliwo chairman wa district ate wansi wa meya waliwo nze division set up eringa bwolaba Kampala olina road meya ne bameya aba municipal aba town aba Kampala municipalities omukulu ajja era ekisinga okuleeta omukulu kiri kimu nti budget gye tukola ebitundu 7.5 government yebiteeka mu ssente ebya budget za local governments ebitundu 7.5 ebya budget za municipalities oba local governments government yeziteeka mu ssente mulimu gwa prime minister okujja okulondoola ssente ezo ng'osoose n'ova ku ziri ezaffe ze tucollecting ez'omusolo naye zino government zeetwa town clerk abakola ki town clerk mukozi wa mirimu town clerk mukozi wa kitu wa mulimu gwa division yeyo kubanga ffe bwe tuteesa ffe bakama abe accounting officer yabeerani accounting officer ye town clerk naye town clerk yateeka mu nkola ffe tuba tubiyisizza oli mukozi waffe era talina kyateeka mu nkola nga kanso tekiyisizza ne bw'aba akyagala nnyo so obuyinza obuyisa si bubwe obuyinza obuteeka mu nkola bubwe nga kanso yeekoze eki ye bumuwadde so prime minister ajja okukakasa ebyo nti bwe tuba nga tuzimbye amalwaliro mu kira nga ssente ezo zivudde waggulu kubanga gwe mulimu gwe amalwaliro gazimbiddwa bwe tuba nga tuweereza program za PDM
nga bw'oziwulira essente ezo zigenze ku ba beneficiary. Bwe tuba nga gavumenti ekoze enguudo ezo zikoleddwa. Njagala okuwa ekyokulabirako nze mu division yange gye nvaamu. Ministry ya Works ekozeemu enguudo ndooza nga 4 oba 3. Era kakati gavumenti yatwedde program ya World Bank ne Kira municipality tugi-implementing ey'enguudo ey'emyaka 4. Era ezo sente si za council zaffe tuzisolozezza musolo. So obwo buvunaanyizibwa prime minister bw'abazze okulambula emirimu egyo. Bwe bulungi bwa gavumenti nti ne wankubadde nti opposition yebe kulembera ekitundu ekyo naye kola buvunaanyizibwa bwayo okulaba ebitundu nti bikula. Gavumenti si yabujja. Gavumenti ey'obujja yegamba nti municipality y'Ekira ewangulwa NUP olwekyo sijja kuteekayo sente mwemalirire. Buba buvunaanyizibwa bwayo okugabanya. Zezo enguudo z'olaba zetuliko ezikolebwa mu Kira omulimu ogwaffe abakulembeze kwe kuteeka mu nkola. Kubanga yegamba nti sente ziizino kati mwe muteeke mu nkola. Amalwaliro gaaga ntugalese muteeke mu nkola. Bwe bateri ddagala ate netugitegeeza nti eddagala lino kubanga si buyinza bwaffe okwegabira. Kakati ebyo byonna bye bireeta mukadde waffe okulaba nti gyebiri bikolebwa bituuka ku bantu. Bino ebyaffe ebyobufuzi n'ebirala bijja kujja luvannyuma. Naye nga byo biri gavumenti egamba nti kyeyeeyama mu manifesto kituuse. Esente za PDM zizze bwe ziba zizze buzibu ki? Abo tugenda okutegeereza prime minister nti sente zino zijja naye tulina abantu bangi esente entono. Kinooti nga nti yes Kira mulina abantu bangi sente ze twabawa ntono. Bwe bituuka mu malwaliro amalwaliro tugazimbe naye gali mu eddagala nti abantu banajja basuubire ki? Okujja kw'abantu bagenda kusuubira ebintu bingi. Ekisooka bw'abazze abuuza nti sente ddala zetuweereza mu birabye. Kubanga tebyogerwa tebifuna muzindaalo kwogerwa abantu bonna okubimanya abamu. Naye prime minister bwajja abantu balina okusuubira ebyo. Basuubira ebintu ebirala okwongerwako kati ng'ezo sente za PDM. Kubanga bagenda kuba bambulidde direct nga yatuula mu cabinet okumanya ensonga. Amalwaliro wegaba nti weegali naye eddagala nga temuli terifuuka nga teriddwaliro. Era bibeera bibyo kyemwetagisa y'okujja. N'abalala bangi bazze. Systems ezikola. N'abalala bangi bazze naye alina eddoboozi eriyinza okusingako kubanga mubeeramu ebintu by'okulobinga. Kakati nnyinza okugamba nti bwe baba bagaba amalagala mu Uganda tulina standard measures mwe bagabira ne IPFs. Naye weesanga nti tulina okuvaako mu IPF eyo egaba eddagala mu Kira olw'obungi bw'abantu tube nga ate ffe tuteekayo okusaba ekyenjawulo. So kakati okujja kwa prime minister kukulu kubanga ebintu bingi bizuuka ebibadde tebirina ddoboozi. Kati komera tubyongere bimanya. Eddakiika ziri 14 zokka ezibala okukola essaawa 3 tugere mu mawulire ajja kubanga ajja omwana muwala gakawatuuseeko omanye ensi nga bwetambudde. Academic Registrar wa Uganda Technology and Management University abayita abantu bonna okujja okwewandiisa kusoma kuno omwezi gwe tulimu gwa Septemba. Balina courses zino mitenda mingi, balina mitenda gwa degree, omutenda gwa masters okusoma kikulu jangu eyongereko. Balina amasomo mu computing, technology, engineering, business, humanities, social sciences. Balina n'omukisa baafunye olukusa okusomesa amateeka, Bachelor of Laws. Baani UTAM kigwayo kitya Uganda Technology and Management University. Omizi osobola bakigonzezza omizi osobola okusomera ku online iyo kwata data wo n'oteeka ku simu yawo oli mpale nyimpi n'osomera online. Osobola okusoma ku weekend bw'oba oli busy okusoma buli lunaku obudde bw'oba olina. Balina website www.utam.sc.ug oba kuba essimu gy'abangi gwe Academic Registrar wa Uganda Technology and Management University UTAM nti esimu nkubye 0 750 599 oba 0770 884 0770 884 643. UTAM ina campus ebugolobi ne Kungu. Stanbic Bank ekutegeeza lwa mukaaga luno jangu ne family yonna kibase family banking day olunaku lw'okutereka ssente. Stanbic Bank egambye ku lw'omukaaga luno essaawa zigenda okuwera essaawa agambye ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 10 nga watuuse dda ku Acacia Mall eririddawa. Acacia Mall ejja okubeera
bakiyise whole family bagise family banking day ku Acacia Mall bajja kuba emizannyo egabagaba ebirabo bajja financial tips erya abaana mujje abazadde mujje tunyumirwe omuzadde jangu national ID yo omwana jangu ne balwa y'obuzaale your birth certificate. Let's make banking fun. See you there. Jesus sinkanayo banka kukozesa luzungu naye jangu labe bunyumiro ku bankinga Stanbic Bank yekikoze okumanya ebisinga osobola okukuba essimu 0800 25 0800 25 oba email cccug@stanbic.com cccug@stanbic.com. Stanbic Bank ni ngonzo bank nkulu ya Uganda bakasoma sente mwazikumirwa kibaita Deposit Protection Fund of Uganda kutoka ku kande 10 Bulamba. Chapa Enterprises Rafik Building shop number 3. Chapa Enterprise ku Rafik Building eduka number 3. Bakugambi tulese sabuni alimbatika kama mwenyu sabuni nayo zaitibwa Jama baitibwa Jama soap atukuzengoye mwevu mungalo alinaka wakalungi atagwera mangu Jama watiba soap esabuni asingo bulungi mu Uganda ensangi zino atagula sente za nseko balina sabuni anaba ayitibwa Lanzo bani abachapa Enterprise bamutundawa mu kikuubo sabuni anaba inanjawulo ki we balese alimu obwo enjawulo alimu vanilla alimu Lanzo ice cool alimu Lanzo antibacterial sabuni wa Jama ayoza gobaita sabuni ayitibwa Jama ayoza ne Lanzo anaba asanga maduka gonna ni supermarket zonna mu Uganda mugezeeko tujja kwejusa Chapa Enterprises Hijja Umura Services kuno muzikiti baguyita Masjid Musa guli Hotel Africana. Imam Hamd Subuga Chairman CEO Hijja ne Umura Services agambye sere kompyuta abaddu Allah bonna bajemba wandise mbatwale kumula mu Desemba mwaka guno. Sebo Imam Nchikoze bayite bona abaddu Allah bajemba ku Hijja bajemba twale Desemba omwaka guno okuwanisa kwatandise agamije atemba juza nti kuwanisa Hijja 2026 kwa guddwawo ova kumula bila Desemba atabana genda mu Hijja era yatandise okuwandisa Nsubuga Hamdi Nsubuga imamu waffe yatandise dda jangu tukole ku booking obudenga bukyali kulwenteekateeka ennungi Hijja Umuru Services Masjid Musa gumuziki kuli Hotel Africana mujje company ni igino bata mujje kusabaza abantu era ina certificate okuva mu kibiina kya Uganda Bureau of Hajj Affairs mujje kantu twewandisa jangu tulina omanyirivu tulina amasheki bona bamanyirivu kizera jangu tukutwale kumula omwaka 2025 ne Hijja twanisa okuwandisa Imam Hamud Assalamu alaikum ekazizi no ziri mwana kezi bulayo mamiri tumugerwa nzize uwo muganda wange ekinde se uwo yesebo eggwanga lyagala kumanya yesebo gwenga kimani wena ali yesebo bichi ebi kusomozebwa kumina eri eggwanga ekiseera kino ekibi mkoze webali nyesebo webali eddala kati nganze chairman wena ali mu Kira municipality Kira is a constituency buli municipality constituency nino okufubanga bwensobola okulaba nti ebifo ebyo byonna tubiwangula nga nekyesimu kimu ekiri tukitutte aleme okuleeta olwali nti ngenda mubba nkuyega bukuyezi bantu era nga bwendi wano bannange mwenna bannakira mujje ku kisaawe prime minister abanyonyole kubanga maama oyo prime minister yavunanyizibwa ku bya business tugenda omunyonyola nti mukira abantu bangi ddala akasente ke batuwaka ka miliyoni noleta miliyoni 10 kasokoso erimu abantu mitwalo kyenkana 910 oba okusiwa nsano ku mazzi okiwulira sebo kakati ojaga nti banzibe sente naye nga tebakubye sente baleeta ntono kakati ye kajabeerabireko ne mukama waffe president yajja n'abalaba batwamunyonyola bulungi ebyettaka era n'agamba agenda kikolako mu bbanga lya mwezi 10 n'ekitundu
ekittaka ekibadde kisumbuwa abantu ekasokoso muganda esemuju abadalimbira abantu munonde nze ngenda okununula ettaka bino teri byakununula omunonozi waali tuyina omu yekka Museveni era ekitibwa President Museveni abekasokoso agenda banunula abebukasa agenda banunula muterere mukole mubere entende ekyomwalo kyo kiri kitya omwala nti gwego kati semuju byatidde tuge omwalo gutandise era kira agenda kwaka omwala World Bank ekola enguudo zino njagala okusasira bannange abekyali wajjala abakatale enfuufu ebadde bali bubi ennaku zino ne mwala bamaama tutwamuyita Katikkiro bwe yajja n'agamba kino tekisoboka na busobozi bakyayinamu mwangu okukola oluguudo n'enfuufu teyinza kuba bantu bweti lwaki akatundu kano kemwaleka nga enfuufu efuumuka kisebo n'olwaleero ndabi bateekako kolasi era owoonoddira oyinza nno okubula kubanga kati kolasi agenda kubeera wonna kawereete bwonna wisanga okuva wali ekasangati okutuuka ekira tekitwala ddakiika 2 oba tonnakyusa giya nga otuuse ekira kati mbadde nsaba bannange bonna mumanyi nti movement yekola lwakuba tulina okuba abagumiikiriza kolansi atambulira ddala ne wona ali Luzira bamutaddewo anje wona ali Luzira ne kolansi bamuyisizaawo ono wagone oyo ye ajja kutereera balimyewo nabo wonna bw'atabuli kola wonna ajja era tugenda kutereera ali atya chairman NRM chairman NRM yenze Mamerito Mugerwa era nga mukulembeze bange buno bwenna kamalako ebbanga ettono kati president yaze mama Katikkira wonaze abakulu abalala bonna bajja mukulu Kasola ajja kujja ebyo byonna bituluma tubiteeke ku meza okubaako mu myoga ajja era tunjagala okubulya ndi obungi bw'abantu buno tubunyonnyola ne tubaga nti bw'ova ku Nansana addayo okusinga abantu yekira kakati ne tugaa nti ate ekira njagala okuba nti basiimye muganda wange ono Gerard Kizito naye sebu tebamusiimidde ddala bulungi ekifo kyaliko ekyo kyakolamu emirimu ava kwewandisa kati bewandisiza bameka nakubulira era alina okola nti kagamba alina okukola olwo nyina naye tujja mubonga mbalaga ti ono ye mwami Kizito abadde akola aziika abantu bonna akola atya mu ngero muwakalulutereza emirimu olw'okuziika tuyita public community capital ababeeramu era ekikulonza kubanga olina abantu bo va kuono semuju amanyi bya state house tayinza kumanya byekira tayinza ganti kati nze nali juzi ne mwami Kayindo Tafire nga amenya wagenda okumaliriza musayansi gatuukewa semuju alina yali aguze wadde tenti nti mbulamu obutebe ayogera state house kakati tujja muweereza banamuwa mulimu mu state house kakati nze kyensaba tugenda kulonda abantu abakola ku kira babenga bamanyi abaffe bennyini kaswa sitwagala bintu byalwali byonna ate olinga mwamugobye aliwa ono yanzira mu lugwe bannange nuupu olaba ekiraba nti tokoze ate olweffe olaba nuupu era mu muntu nti mutebi tokoze vai tetukwongera kadi yaffe otuswaza kakati ate naagende wa munywanyiwe semuju beetuuma eyo abakola ebyobujjege ebyo byonna ebyo kakati ffe tukitugenda okukola yenze ali wano maama wuyaze baliwa ababeera bakyalize omuyaga gujja gyebali kati nno njagala okubula nakugambye dda nti omuyaga teguyinza kujjawo meeri nga yatonda omuyaga waali okiwulira kakati tumaze okugwetegera buno n'akalulu tukanonyeza kisajja kikulu kisajja kikulu bantu 3 buli kyalo bantu 3 buli kyalo amaanyi gabaliridde wabinaaremu gatuli mu kalulu mu bantu gwe weebuuze nti ddala nuupu eyinza okuma abaddeko nga kaadi ate yawangula gwali omuyaga yayingirawo bwati Kizito amaanyi gabaliridde wabinaaremu kwogera bituufu nakola nemukola biki kubeera mu bantu n'obaweereza kwekola Mamerito byekimu ku byo kubanga abantu baba baagala obuweereza kubanga mukadde wange bwagamba kolas tubeera n'entambula ennungi era waffe abantu bayitirivu ku ssaawa eno byeterimu ku bizibu era tujja okugamba prime minister titwagala akatale ku ssente zibayinza okutwongeramu batuwe ssente zigula ettaka tuteekeko akatale eyo no mbeerayo nnyo nga wa dipak dict public dipak okitegeera nibanga ebisaaniko bye batawaanye eyo ebisaaniko tumina gimuwa bisaaniko
kati mugere kikola muti ebisaaniko twali kikola muti ekyo twali tulowoozezaako olumu ndowooza planning olumu neeremesa okubeera ne regional dumping areas garbage management ziri region tiogasse Kira municipality n'ogigattako Kasangati town council n'ogattako Nansana ne tufuna regional garbage management site kubanga nga Kira twagula ettaka emenvu era gye liri eka 12 lyagulibwa dda naye terikolanga lwansonga nti obikola nti ebirina odifuula okuteekako nga Kira municipality ekola ki tebisobola saba akalulu tugende njagala olwaliro newandiisizza era njagala kwebaza abantu abatuuze b'Ekira kubanga bw'oba oyagala okumanya nti okyazitowa kitegeeza nti okukwaniriza kyongera ekimu ku biraga nti obubonero nti okyaliyo mu bantu era abantu bakuwenyumirizaamu njagala okubebaza era bakakasa nti kyemubadde muŋŋamba ebbanga ddene manyi nduddewo okuteekayo ebipande nga bambuuza naye olwaliro amawulire gatambudde nti newandiisiza ndabye essanyu mu bantu wendi era nja kubaweereza amanya Gerald Kizito akomyewo okubaweereza nga ssentebe wa division ya Kira ku tiketi ya NRM. Sebo kale otugende njagala okwongera okwebaza n'okukubiriza bannakira bonna okuwagira ennyo emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ate okuwagira ennyo emirimu gya NRM egyo jjo olina n'okusinziirira ddala kubanga olaba omuyaga gwatwegezaamu kakati twagala okulaba nti omuyaga ogwo gugende teguddiranga ddala kati kyensaba Katonda atusaasire tulabe nga tutambula bulungi ate twongere okuweereza abantu baffe tulabe nga tutambula bulungi webale nnyo ssebo webali ddala ampuliriza we obudde bwabadde bwa office ya Prime Minister bye babusinyeeko nga baagala ebigambo bye bitambule bulungi batwala obudde bakuba n'amateeka bintu tubyagala twagala bino kubanga be bananyini kakomo bakakusaba ng'okamuwa waliwo obudde bwaffe tetwagala bire na bino konze kale sina buzibu zikankole kampuni kyeyangambye okukola